Okay, abali ku Sakata vibes nze Dj.Senior'B the remix uza Dimanyiga Mugongo yali ku kamera tulese another edition wano kubanga otegere ensonga nga bezitambula mpola tuline Doreen Kabareebe Dora tugenda kwa tumanye ebintu bingi nnyo. How are you? I'm okay. How are you? All fine. Yep. Ndi okay. Manyi fe tubalabe yo first of all tubatya because muri famous ekyokubiri muri balungi ekirala abantu bonna babaagala. You are loved. Mukikola mutya? Kati awo tewali ngeri sisobola kugamba tukikola wekitine. Mukyalo ono nga mantali beautiful. Tugenda kuba tumanya parts zikola beauty ku mubiri gwe. Lwaki oyagala enviiri ennyimpi? Enviiri ennyimpi sigamba nti kale nzaagala nnyo. Yes. Yeah, okay, of course I do. Yes. I love short hair. Yes. Nempanvu nazo nzaagala. Okay. Naye enviiri ennyimpi zirina that special thing like zijjayo face yona. All right. Zijjayo face. I Nice. love that and I love being natural. Gold? In most cases. In most cases actually nkola gold. Kuvadda. Okay. Yeah. All right. Abo tunolira bulipisi bwe buli bulipisi bwe baatuma bwe baalagira abasajja banoonye bunyuma. Do you realize you have nice lips? Oyagala mbere ng'abamu abagamba nze nina emibala egyalagira gisinga e Uganda. I don't do that. Mpulira nange nengamba ekitegeeza abakyala bamanyi ebintu ebirungi ku mibiri gyabwe. Do you consider your lips being one of the best? Me, I consider myself as a full package. Okay. Yeah, that's it. Ogambye full package. What's your winning formula? Full package. Full package like buli kimu kunze kirungi, buli kimu oba amatu gange, everything. Who is Dora Kabareebe? Doreen Kabareebe is branding coach. Yes. A model. Yes. And philanthropist. Okay. Boyogera philanthropist luzungu lulungi nnyo abantu bawansi oba totolese. Philanthropist oba okola charity like you give back to the community. Okay. So mainly I give back to the community. Okay. Nina charity organization. Okay. Twagiyita Kabareebe Models for Charity. Kabareebe Models for Charity. Yeah, since I'm a branding coach, I decided to brand myself in that way. Okay. Kati newe mbanga branding abantu. So kanida ba talent yo eriwa, where is your strength, amanyi go galiwa. So we base on that. Nenda bengeri jo chikolamu. Okay. So as a philanthropist, I give back to the community through my organization, Kabareebe Models for Charity, okay, where we sell different customized items, okay, and they are customized with our logo. Okay. The money that comes out, we give back to the community. Yeah. We have jumpers, we have t-shirts, we have capes, we have key holders, twina bottles, twina ebintu bingi, and I'm so glad that abantu babigula. All right. Because we have different twina abana but representing in different countries. Okay. So abana babitunda in those different countries. Okay. And people are buying. All right. It feels so good okulaba kale abantu nga giving back to the community. I understand. Njagala nnyo okulaba omuntu ayamba munne. Oba njagala nnyo okulaba omuntu ayagala munne adde ku level endala. Okay. Njagala nnyo okulaba omuntu nga kale akola kyakola okulaba nga omuntu omulala ali bulungi. It feels so good, Senior'B, because at the end of the day all of us are going to die. Okitegera. So what matters abantu like abantu waba ofudde abantu bagenda kujjukirako kiba kirungi abantu ne bakujjukirako nti this person has been doing good. You see, my dad passed on. Yes. Naye nalekawo kiri. Nalekawo mukululu. Yes. In that newogenda mu kyalo. Ayina abaana bangi baweredde tuition, ayina abaana bangi bayambye tukuze nabo nga baganda baffe, baana baffe. So yafa yes yavaawo but yasigalawo. Yes. Erinnya lyasigalawo olw'ebyo bye yakola. Exactly. So being good really costs nothing. Okay. Wabeerawo abantu ye nga omutima gwe mubi nga tayagaliza. Kano balina bingi nnyo. Asigalanga atalina. Yes. Understand. However, such people are not even blessed. Oba kitegera. Nosanga so and so has a lot of money. Naye azikozeemu ki? N'okinonya nga tokiraba. Wabanga akoze nnyo ng'ebintu byabifunye nafa n'abirekawo. Okitegeera. So what matters is like try to be a good person. Buli kyonna ky'okola gezaako okulaba nga you're a good person. Me, I don't know. Maybe I'm different. But that's how I am. All right. All right. Wotunulia Doreen Kabareebe. Bamuba bayibuuza oluzungu lwayogera
yaluyigira ya lwa family wakola bukozi n'oluyiga wasomera wa? First and foremost nasomera I'm just ngenda kwogerako ku senior maybe senior 4 up to senior 6 in the university. Okay. Nasomera Wanyange Girls School. Wanyange Girls eri Jinja. So no Lusoga Ndwidi. Nkobera. Bere chidi nti olwidi. Olusoga Ndwidi. I have friends like Maro. Okay. No Musoga. Hata kati njogedde olunyankole no Musoga. Yes. So when I'm with Maro tugamba Olusoga, at first he was surprised. Serious. Speak Lusoga mugamba sebo nasomera Wanyange Girls. Wow. So Olusoga Ndwidi bulungi. Labasoga mwena mbatumira. Tubala mukiza kwa muno. Okitegeera. All of you. Yes. Then from Wanyange? Yeah, from Wanyange Girls. Nasomera senior 1 to senior 6. Nenzira Nkumba University. A moment. Ango chali ku Wanyange. Chicho jukirayo. Wanyange, my goodness. It was a very, very good school. Nzijukirayo, there is a beautiful lady, Miss Kayera. She was a friend to my dad. Yali mkwano gwa dadi wange nnyo. Chalo ebambi yatulabirira. Actually, I have to go and check on her. Because she made sure to refine every now and then. And Wanyange is a good school, actually. Very, very nice Were school. you this calm girl or shabby shouting girl? Abana bamanye. Wanyange nali, I was a calm girl. Nze ndi mwala mulokole. That from way back. That was me. Njuka nesimba for chapel prefect. No wangula. No wakubiri saitam. But nesimba for chapel prefect, and I used to sing in the choir. I used to preach at school. Nze ndi mwala mulokole, I've always been that. So I remember that so well. All right. And kusoma nali nziruka. Yeah, 100 meters. Nziruka short release. Nziruka 1 lap. Ngankola high jump and long jump. Banange. Yeah. Nga wali fit nnyo. Nze ndi fit. Kati ndi fit mo. Obimanyi? Yes. So from Wanyange, I joined Nkumba University. One interview. Yes. Ne joininga Nkumba. Nenkwerayo degree. Nenzirayo nenkola masters. Bitawo bingi nnyo. Bitawo bingi nnyo n'ofuwa oluzungu nkati nkitegedde bulungi. Sikyo jjukira ku Nkumba. University abaana baba so nga buli mwalinga ali ku bibye. Kicho jukirayo. Nedda, actually Nkumba is not that big. Nga olaba Makerere nti nene nnyo, you don't even get attention from your lecturers. Yes. Nkumba is small and really ofuna attention yonna gy'oyagala. Okay. Neoba ng'oyagala like lecturers okuyamba during research. Sigamba nti ogenda kwegayira lecturer, babeerawo bamanyi omugaso gwabwe. And they are there to help. What I remember from Nkumba University, I remember nesimbawo for Miss Nkumba. Naka joining university. Nga nkyali fresher. No wangula. Nali wakubiri. Lwaki okyokubiri kino kitambula naawe? Okitegeera. Nali wakubiri nga like that time nali sekirizaamu nnyo nga nkyali ka children. Okitegeera? Nkyali muto. Nga sekirizaamu, then at the same time nga waliwo abakugamba tosobola. Abakumala mama. Tosobola. Yeah. Naye never mulumu I sat with my dad and dad. Ngenda kwesimbawo Miss Nkumba. Dad nangamba gwe weemanyi. Bana bona gwe nazaala. You are very beautiful, go for it. Muzeyi we yangamba ekyo naddamu okutunula emabega. Nagenda mu boot camp straight away, ate nga nali ntolokayo nvaayo nenzirayo, ate saavaayo nga ndi wakubiri mugundi mu Miss Nkumba. Kati awo neeyongerayo for Miss All Central Universities. When I went for Miss All Central, kati nensinga okola kyo representinga Nkumba. Nga Nkumba representative. Yes, kati awo nempangula ekiki the title for Miss Nkumba. Awo kati awo nekimpushinga ate nengenda for Miss Uganda. Nembeera mu top 10. Yeah. Kubaana abangi bonna aba bagenze mu Miss Uganda. Nali mu top 10. Challenges zali mu beauty contest okuva Nkumba, Miss Central, then Miss Uganda. What are the challenges? Yeah, first of all, wabanga ogenda mwezo pageants, togendayo kalenga osuubira nnyo, because at the end of the day wosuubira nnyo, in case you don't get it, what happens? Oyinza okufa pressure. Yeah. Kati ogenda nga olina mentality esooka nti kigenda kumpa exposure.
Definitely. So from the exposure, then you do something out of that. Like you do something, ngomanyi, for example, if I'm going to start a business, I'm going to get buyers. Okay. I'm going to use this platform. Okay. Whether isemu bato isemu, chiba chinengeje chigendo kuyambamu. I understand. Yeah. Okay. Kasitoba ng'otuuseeyo. Even during the boot camps, you get to learn a lot of things. A lot. Okay. Nice. Bw'oba tunuulidde nga gw'abaddeko mu bwa Miss mu bannyonnyonnyo mu bintu by'okumodelinga. Modo yaani? Muntegereyo omuntu omwangu owa bulijjo. Modo yaani? A model is someone who is going to showcase. Okay. Yeah. We showcase different things. Okay. Like? You can showcase makeup. All right. You can showcase a clothes. Yeah. You can go somewhere no modeling kalenga oli muku advertising H4, yeah. You know? It all depends. So a model is that person who is showcasing another product. Kyandibadde kirungi model yalina okuvuganya ku bwa beauty. By the way, there is a difference between a model and a beauty queen. Okay. A beauty queen, kati aba Miss Uganda, aba Miss what. However, you can be both a beauty queen and a model. A model is that one who showcases. All right. When you look at the international market, yes. The models are like they look for something. That's why you see, like from Africa, model sometimes they are very black, like najaye cha darkness, nachijayo nga webachagala to represent exactly. Kati wogenda eri kubanga kati omuntu omweru togenda competing internationally as a model. Okay. Ate nga neri wali abazungu. Kati covering like obanga duplicate yegenda wali original. Thank you. Kati if you're from Africa, bagala model. Bagenda kunoonya model nga bamulabira ddala wa dark skin, nga alabikira ddala African. That is what they want. All right. So that is a model. However, a beauty queen, you're a beauty queen, you're beautiful. But for a model, it doesn't matter whether you're beautiful or not. Though these days, beauty queens are also trying to take over the models. Nabo bagala kumodelinga, which is very, very fine. Okay. Because modeling is the showcasing of outfits. Yes, yes. Showcasing another brand. That is modeling. Okay. Lwaki ba moda abasinga bonna muba batono, slim, portable? That's a very good question. Because in the US, one time, like waliyo show gye bakola, nga yaba model abanenenenemu. Nga bwe twalina Miss Kavi wano. Yes. Kubanga engoye tebazikolera bantu batono bokka. We are all in different, sizes and shapes, and we are all beautiful. Yes. So kati we have what we call the plus size models. Plus size? Yes. Kati plus size models we have a Miss Kavi. Ale kati nange bantwalira mu plus size. Are you serious? Tolaba. Bumodo buli bubeera butono nnyo, but now me am plus size. Look at me. Exactly. Lumya nnyo. Bamuyita Doreen Kabareebe. Sinaze kyakola. Ndi wano nazze kola interview. Kyonna kyolaba weeyagale wekka. So singa ogenda kati tugambe nga baleese aba Miss Kavi oba plus size ezo contest. Bani abalina obajajinga ku experience gy'olina? Banene bannaawe oba any judge ali experienced mu kujajinga contest? Any judge who is experienced. Okay. Because ate kati woleeta omunene nga tamanyi what they are looking for. Yes. Because there might be plus size, olayinza okuba nga plus size nga kibanoonya face nga bagala attitude eyo. So bino ebintu birimu abantu nga bamanyi obukolomooni. Mulimu abantu nga they are specialized at that. Kati in Uganda we have Joram Muzira, we have Ronnie, our crystal models. Yes. Those are professionals when it comes to this game. Yes. Okay. So kati abo wobakwata nobateeka wali baba batadde kujajinga ba beauty queen, they know what it takes. Woba batadde kujajinga models, they know what it takes. Plus size models, they know. Okay. Yeah, that is it. Myself, I know. Okay. Because that's my field of expertise. Tubadde tuwulira nnyo themes za beauty contest ngezo bagamba kati waliwo eyajje tusumbuwa nnyo bagamba beauty with brain, beauty with... That was a theme, beauty with brain. Yeah, beauty with brains. Yeah. Baba tegeeza ki? Ngagga yali avuganyizaako. Baba tegeeza nti tolina kuba mulungi kyokka. Okay. But olina okuba ng'olina ne ku magezi. Kyangu nnyo omuntu okugenda mu contest bwezityo nga tabitegeera.
Oyiga. That's why they are boot camps. I understand. You learn. Understand. And besides, fena tetutandika nti tumanyi. Fena tujja nga abatamanyi. Okay. And later on, we get to learn. Okay. Yeah. All right. Otujja mu public one. Togere ku kifaananyi kya Chameleon. Okay. What went wrong? You know, I'm always explaining that. Serious? And ekyo kitubadde explaining from 10 years ago. Omanyi ekifaananyi kyatambula nnyo nti kyaleetera n'abantu abali batafaayo gy'oli okuteekako attention. I know. Mukyala wa Chameleon yanyeyomba n'okuyomba. Ebyo byali bituufu. First of all, there is no negative publicity. Ekyo kye nza okugamba omuntu yenna. Doreen wayiga amawulire kati. Yes, there is no negative publicity. Kubanga ekyo abantu baagala byononese. Kati amawulire amabi ge gasinga okola ki? Okutunda. Kati agamawulire amabi gagenda kutunda. Naye what matters is nze Doreen nkikozeemu ki? Nchifunyemu oba nchikiriza okunyiga. I understand. That's what we call, like, you should, like, everyone should have a positive mentality. Yes. And a positive attitude. Yeah. So ekyo ekifaananyi enda ki-explaining ano. Okay. Ku Sakata vibes. Ku Sakata vibes. It was on a show nga tulina Cisco. These outfits, it was like a show, like music alongside fashion. Yes, yes. Yeah. The fashion designer was Latif Madoy. Okay. Latif omanyi gwe Latif akola outfit 3 minutes oyo yasinga. Ajja n'ekyalaani awo. Oyo yasinga tulali 3 minutes nga yamaze ddokola ka dress. Muluganda babuyita bukete, akola nnyo bukete. Bukete. Those days nali semenya nga manja gagenda out sometimes ngenda Latif so nkwera akagoye. Nga yatudde ali ku machine yakakoze Latif men big up. Kitegeera. Kati Latif yakola ku dress obo twali ba model mukaaga. I had my models. Fenanga bo twesaze. So we were going to model to showcase now okimanyi it's a fashion show. I mean it's entertainment. Okay. And besides wobeera model designer nakola olugoye lwaki oba weskasika, then you don't know the meaning of modeling nga nakugamba nti ba model mulimu gwaffe gwa ku showcasing. Yeah. It's like bampiso okushowcasing bikini atinza ne kwekwata I don't do bikini, I'm a model ngenda jikola because I believe in myself, I have a nice body. Yes. Someone is going to see that bikini ajugule. Abantu abamu bagamba yali intended photo shoot. Oh my goodness, how can that be intended? Promoting fashion je waliko. No. It cannot be intended. Omanyi, do you know what I passed through? Serious? At that time, nali ku university. Omanyi okubanga oyita ku ssomero batu byomuga gwe gwaliko. Era nagenda nga ku university nvuga motoka yange ku university after the lecture nga nvuga nfuluma. Because it was too much. Kuongerako level. Notandika n'okwesalako abantu abali batalina value job. Yeah, of course. That's life. Bafuusenga abaku. Yeah, that's life. By the way, in life wobeera nga towesalako bantu bamu oba togenda kula. Kiba tekigana kuyamba. What is the use of having someone in your life nga ali so negative about you oba nga pretending naye nga takwagaliza? Wali baddeko nga waliwo omuntu gw'ogamba buli kintu kyo buli plan yo naye nga buli w'ogimugamba efa. Iya. Nabalinako babiri era nembeesonyiwa kati tuli wano. Yeah, that's it. But ekyo ekifaananyi kyabaawo. Of course omanyi abantu media bo babeera okusala bigambo. Exaggerating a story. Exactly. Ne basala ebigambo ate onadduse Daniel adduse bonna baba mukazi watu nga bamuwaayiriza. Okay. But everything is fine. Nange kambuze nga aba bannamawulire abalala. In any way, were you in any relationship with Chameleon? No. Simanyi na lwaki kino ekifaananyi kyakozenga nnyo like that too much. Because Chameleon is a celebrity. He's a superstar. He's a superstar. Number one. Exactly. That's why ndoza buli kakola balina okakola ki? Okajjayo. Naye so it wasn't something really big. It was just a picture. Naye bagambulaga ekifaananyi kyogera bingi. It speaks a lot, to be honest. But it was just a picture. And me, I've always been like a free person. Okay. But like, I always say like njagala nnyo abantu ndi mutu w'abantu. Still kukifaananyi, I'm going to be a bit dirty here. It seems you are pantless. No, I was not. There are some pictures. What's funny, waliwo funny babi balaga ne bagamba nti wano Doreen nga jemu empale wano nga jizizaamu. What is that? Same shoot. Yes. Same position eyo gye mwalimu eyo.
no bakiteka ku stage kati ku stage nali modeling ate mnenga kabina kali kanene kitegeera that's why I think it appeared like it's not there ne ku stage nali modeling efaanani kalaga nibaleka bandika mbu wano nga kajjemu wano nga kaziza what is that they contradicted themselves then from there naye buno opale Latifu yali abukolera nga bugenderamu eyo dress that's why they were I think like smaller okay I understand big up on yourself Latifu there erinnya ly'eddala lye mbadde simanyi ly'oyogedde bamita Latifu ani Madoyi alright there if abaali batakuliiko nnyo abaakutegeera olw'ekifaananyi ekyo ekya Chameleon waliwo embeera awo n'obulamu oba wali olazeewa tetumanyi then after some time era netuddamu netulaba ekifaananyi ekirala nga Doreen ali wabweru wa Uganda alya nkoko ekifaananyi ne bakyogerako ebintu bingi mbwali okola bwa maid wali okola mu restaurant wali wa nga boogera ebintu bingi what happened when I left Uganda I went with Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts strictly bakola sales. Bakola coffee. Okay. The donuts of course are there, but the coffee faba mukola. Okay. You make the coffee. Kati natuka of course I learned a lot of things. But ugizokola coffee zona zona zo manyo zikola cappuccino, latte, iced coffee, everything. So they taught us this. On top of that, nebatuyigiriza nokozesa like different machines, how to punch. I understand. Yeah. Mixing of there's flavors. What we call, is it point of sale? Okay. Yeah. Nebatuyigiriza kale buli kimu. Yeah, how to use the PS, everything. Awunga oliwa? Nga ndi Abu Dhabi. Yeah. At first when I went to Ali Sharjah. Then they to Sharjah after training, but I come different states. You know UAE has 7 states. So I went to Abu Dhabi. Nenkola for 6 months. So 6 months was enough for me because that was enough time okubanga njize system. I understand. So natuka nensoka nenjika system, nemanya according to the labor law, okola myaka emeka, oba myezi emeka, nesanga nga woba okoze myezi omukaaga. At a job and you're not satisfied or ofunye omulimu omulala oguli better, you can resign. Alright. Kasi natuka nakola myezi mukaaga ne resigning, not because I'd got another job, but I resigned because I wanted space. Alright. Oshtegera because also looking for another job atengo oli kumulala baba kwesa hours meka. Siwa chikola. Yeah. So one time Uganda and I think Yayambanga nkola na yangu okuwaba na mawulire nti Doreen ali mukola nga maid, you know, because nali bansanga mu dduuka oshtegera, and of course I was working. I'm a hard working person and this is all I made him. Okay. Yeah, nandibanga maybe nkulidde mu family nungi family ngaka ngawe bagamba. However, ebya family tebikwata nako. You as a person you have to come out and do something with for yourself. With you yourself. Exactly. Yeah. So, I decided to go because nalinyo mawulire gomanyiwe ekitegeeza okubeera every morning oli mawulire it can lead to depression. I understand. Oshagera na every morning ngambera mawulire even for the wrong reasons tebakulabyeko somewhere bagenda balika bagambe Doreen akoze kino abadde wano nga toliiwo. You know, I was in school alisema bagamba sisoma nga tuka ndikola masters degree. Yana male bati my masters. Notambula. Nengenda. So after 6 months I resigned. Resigning okolayo omwezi omulala gumu. Okay. Nenkolayo omwezi gumu nenkomawo Uganda nga system njize. I got a friend nankoera visa nenzirayo. Okay. Then I searched for another job. I got a job with Marriott Hotel. Marriott group of hotels in Abu Dhabi. Hotel nungi nnyo 5-star hotel. It sounding famous. It is. Marriott is in almost every country. Okay. Yeah. So nagufuna mu front office department. Aleka tibagompa because era nali nkola like nainako experience ya UAE. Then omuzungu ayagala omuntu asomye. Yes. Okay. Nemba kubisa ekyo. Nentuka walinga ne computer I'm good. Hey. Ne beauty yako. Simanyi. Nekola yo omwaka gumu ndooza almost 2 years. Alright. Nenchita. Nenzijja ebintu byange wano because in most cases when you're that side, abantu nga bacheatinga. People can cheat you. Bino ebintu okusindika sente waka.
bakucheatinga. So I decided to come byekolere. Nga nange newadde mu gap, you know. I relax a little bit. Era ne wogera ku cheatinga ne relationship zennyini bazi cheatinga. Wali oleswa no boyfriend o? Botya kumusanga. Sibikola. Okay, nice. Today wali otandika ogenda first trip yo ogenda Abu Dhabi. How was the experience? Because abantu bangi tebali nyanga ku nnyonyi. Baagala kumanya mwabatambula because obeera ne wano n'owuliranga maybe oli oyagala kutambulako Uganda musana kwokyeza ngoyagala kulinnya No, the experience was actually very good. Okay. And besides I was traveling before. Nga ngendako wano Tanzania ogenze for a photo shoot. Okay. Then for a photo shoot Kigali. I was traveling. But flying and ogende TZ or Rwanda or quite photo shoot. Yes. Because even Nairobi. No, like it's a like abagenda okumpa sente babeereyo. Like when I went to Nairobi nalingenze shooting with Oriflame. Yeah. With Oriflame Cosmetics, everything on them. Okay. As a model, nze bansasula flight yange, ne bansasula n'ezokkola. Okay. Yeah. But when you're in UAE, again it's easier to get visas for other countries. Okay. Yeah. You can easily travel kubanga kati yawe kiba kikweyimiridde gwa mulimu gwo. Naye mulimu gwe guggwawo ne visa ye beeweddeko. I understand. Yeah. Be expiring around the room. Of course, your visa is your job. Eri. Pozi ngoli ku personal visa kozi wala abana bakola personal visa neberanga najikola nga baya myaka 2 nera visa yewe gwako ate nawo okoze eki baba tibachakwetaaga eri bana Uganda bangi. Of course bangi nti mulabagana ne mwogerako ne ku Luganda. Oba Lunyankole ntero Lunyankole nana Banyankole bakabaliyo nabo twantu Lugamba ego nagambye ayibambe oyo bebe wa muganda wange bebe wa kazini wange naye mwana amukuzizza nnyo mu Lunyankole no kirungi omwana okumanya mother tongue. Yeah. But also kirungi nnyo. Okay, wotunuulira okuva wali miss wa university yo nojja no contestinga mu pageants eziwerako ekifaananyi kya kamera nekifuluma nekikukyusa mindset otandika ensi ogiraba bulala notuuka n'okuva mu Uganda tusooke tukomaawo oba oyize eki? First of all oba oyize naye okwegendereza. Okay. That's one thing. Okay. Like in life you have to be very careful. Okay. Olaba n'abasajja betu datinga sometimes oba tomanyi ayagala ki. Tolaba nods ezigenda ziyiika nods z'abaana. Omwana datinga omusajja gw'oli mu laavu yali mu birala ayagala bifaananyi mwekyaye bifulumye. So in life you have to be very careful. Naye ng'okubeera careful ever since after that picture Doreen I'm very very careful. Okay. Nemba ngenze out manjagala manya how like nina okulaba nti nyambadde ntya. Okay. Am I decent? Yeah. All right. Abasajja bakwana. Of course naye ate tomala gankwana nze ndi mukazi mukulu manyi kyenjagala. Otandikira kuki? Abakukwana batandikira kuki? I don't tebankwana. Bakukwana. Njagala kumanya. No tebankwana, it just comes as a friendship naturally. Naye si bya muntu kunkwana. Oba nkwanidde ku yeba bakwanira ku internet. Mbadde manyi. I don't respect such. I don't. WhatsApp is for WhatsApp, Facebook, Twitter DM, Instagram DM. Ndoze kibeereyo. I know. Muli abawulira otya? Nga inboxes zifloodinga nga mazimu ezabasajja. It's normal. No. It's normal. Doreen, it's not normal. Wali abakazi abaliyo nga amalako n'omwaka mulamba nga teri musajja wa baba kwana, it is normal. Gotumanya musajja kyayagala. Olaba abasajja bamu alekawo emboko y'omukazi n'agenda nawaso omukazi afaanana nga bw'ayagala naye nga gw'ayagala. Serious? So the secret in every woman musajja yaba akimanyi. Are you serious? You don't judge by the outside beauty. Muli munda kyekisinga n'obukulu. Because not everything that glitters is gold. I understand. Nkawulirako nga bakoogera. Kitegedde. Waliyo omusajja ali agambye the secret in you. In me? Ebyo basiba babyogera. Mbona ki? Situgendeyo. Njagala kumanya. DJ, tetugendayo.
abantu we bakulaba ngo postinze ebifaananyi. Before I tell you what I think, bakugamba ki? Because waliwo abajja mu inbox yo. Yeah, of course. N'abakazi. Bambi ladies come and tell me Doreen about to confidence, which is very good. Okay. Banga bana baberenga, they look good, but they're not confident because maybe someone else has told them, hey, you don't look good. Serious? You have to believe in yourself. Yes. Okay. So we are the mothers of this nation. We are beautiful. I understand. We are confident. I understand. Jebyo. Weyagale tewali buzibu. Tewali buzibu. Yeah. What ekifaananyi ng'oyambadde net? Oba yaliko green oba white? Green? Waliwo green, waliwo black, waliwo the white was also net. All those they're called crochets. Crochets. Waliwo eno gyali yambadde kaskati. Then nekatoka nga ebbeere balibiseeko. Ezo crochets, they are made by Nina Mirembe. He has designing ezo. Kati obo obutunda mmeka? Obo obugula mmeka? Abutunda mmeka Nina Mirembe? That one you have to ask Nina. Me, I'm a model. My role is to showcase. Okay. Naye obugoye bulungi. Bunyumira buli omu bagwe kagwe bunyumira. Omuntu genda nakagula ne kamufukira ekizi. Bo banyumira bonna kasita bagula size nga ye size yaabwe. Nze kugambya abakazi buya. Nina ye mwennyini atunga. Yeah, Nina. Akupimako. Akupima n'akutungira. Osobola n'okulaba n'agamba akano ke wasiimye tekatuukirako tekasanira mubiri. N'akulondera akagga kakasi. Those fashion designers know. Atwino mubiri gwo nakwera what is suitable. Okay. Ndabye baba fashion designer bafa bawana basinga banaye. Manya ba model bafa wano. Ng'alaba olugoye ku online oba international celebrity yalwambadde. Naye n'alwambala ne lutamunyumira. Amanyabo n'abanga kondomu gye bamaze okukozesa. Those people look really funny. I know. Obalaba. Kiba kirungi nnyo olaba outfit o making sure nti egenda kunyumira omubiri gwo oba make sure that you have the same body with that person. What inspires you muno obulamu bwo bwonna? Oba muntu oba ki ekikuinspiringa mu buno obulamu bwo bwonna? I don't look at people nengamba nti this one inspires me. I inspire myself. Are you serious? Yeah, however, anyway, abantu bolabanga you really love what they are doing. For example, in the branding business, Jetty Fox inspires me. Jet Fox? Yeah, bamzala Canada. She's American. Now, like he lives in America. So, in most cases, I used to attend his branding seminars in Abu Dhabi. Yakolangayo seminars. Nakati yatu wabadde walina okubeerayo and that was cancelled because of COVID. But you were supposed to go and attend the seminar. That one inspires me because he's very, very intelligent. He knows so much about branding. Like, ayogera ekintu n'okitegeera. Namuyigako ebintu bingi nnyo. So even me myself, I became a branding coach because of him. Because of him. He coached me. Okay. Yeah. Who do you look up to besides inspiration? I used to look up to my late dad. Oh, nice. Yeah, and I still look up to him Adeafa. Rest in peace. Yeah, that is it. I don't look up to people. Okay. Like other people, like Ntunuliono Mwegombe, Ayebesubikola. Okay. Okay, nice. Twogere ku branding part of you. What in particular do you mean ogamba nti oli branding coach? Branding coach? Olaba nti like abaana baliyo nga balina talent naye tebebrandinze. Okay. Otunira our own artists. I think Kenzo yakyasinza okubeera branded. Somehow somewhere. Kenzo yakyasinza okuba branded. Waliwo awo ayimba gospel bamuyitaani ayimba gospel mama Levixon natali Levixon omulala alinga Levixon naye ayimba byavuuka Exodus then Hanson bali luno then But when you talk about branding, you talk about Kenzo. Hanson, I don't follow him that much. Okay. But when you talk about branding, talk about Kenzo, talk about Zari. That is branding. Then what do you mean? Kati with branding, when that's so well, I'm also sharing that knowledge just like I understand. Yeah. Okay. You know those days, twayagalanga nnyo kalokola ebintu ebimu nga tukyali baana bato. Oba novaayo waliwo kampani na registering, it's called Katsi Management. Na registering Katsi Management, na registering nkyali mwana. Nga yakutwala abayimbi maybe kuyimba somewhere, oba ebintu bya entertainment.
no abeerawo guy ng'ava Kigali was my partner nga tukola wamu nanvaamu kitegeera nanvaamu natwala artist nga mututeeka nanjija mu picture. Serious? Yet it was my company. Naye nga ono omuntu gwe nali neesinga ne mugamba nga like you understand ne muwa ideas. But from that time I learned to do things secretly, like to do things silently. Things of branding, people can find me on Instagram, Doreen Kabareebe. Find me on Facebook, Doreen Kabareebe. On Twitter, DK Branding Coach. Yeah, bagenda kuyamba omuntu mu branding because abaana gye bali nga bakola ebintu byabwe but they don't get the attention that they're supposed to get. Alright. DJ nobeereyo nga yo a very very good DJ ngoli DJ mulungi nnyo nate nosanga DJ omulala nga si mulungi nnyo naye nga ali branded properly afuna deals easily because ali branded. Kati walaba DJ Slick Stewart and Roger, they are well branded. DJ Shiru is well branded. Era tubegomba tetubegomba ko bibakola naye tubegomba kati bali branded. Yeah. Kati ngeli gye babeera branded ate they easily get deals because they are branded. But there is a secret only that nabana wana Uganda nalaba abana nga waliwo abali bacomplaining so is well branded naye agamba ko banne tebagamba banne secrets tebebuusa kubanga era even by the way I don't even blame them kubanga ogenda buusa omulala atakusingefu ate amale akuveemu. What about the charity? With Kabareebe Models for charity, my charity is well branded. Tukola. Yeah, very fine. For the charity, it's open. Okay. Sijibesingira ku kintu kimu. So what we do is when we sell these items, sente zivamu. Like every year tuba tuina like maybe charity homes ez'okuvisitinga nga tumanyi tugenda bakolera kino na kino. So from that money we following ekyo ne tumanya projects kize tugenda okukola ne tuzifollowinga. Yeah, so tetwesiba ku kintu kimu. Bano abantu bemuyamba, did they reach out to you oba gwa asima nti kati tujjagenda tuyamba beno tujjagenda tuyamba beno? Ebintu byo ku reaching out biri very very dangerous. Abaana bayize okuferera mu ebyo ebintu n'okufera charity organizations. So kati nze kyenkola I go to that place, someone reaches out ngenda ku ground njaga kusooka kulaba muntu ono gwe bagala okusondera ssente afaanana atya. If it is a charity home, ngenda nensoka nembakyalira nendaba what they need. Yes. Then ndyoka nkola drive zange. Ndyoka kwata sente ze tufunye mu kutunda ebintu the profits. Netugamba katukole ki? Katugende tubakyalire. Naye bino waliwo there is some quagmire gye twayitamu awo. There is another guy called Nis. Nis has a charity foundation. Tutera okukwatagana wamu ku projects ezisinga. But waliwo eyatufera nagai nasindika ebifaananyi manya nti azimbyewo agenda for surgery, you know. Nasindika fantasobola kutambula so nekuya omuntu nesimu nengenda ku ground ogenda mu meeting. Then esanga bali bakoze the posters like to help this person. But when I went on ground to meet this person, omuntu ndaba njogera n'omuntu ayogera bulungi. Omuntu mutuuseeko afulumye n'okufuluma okunkima ate kubagambye omulwadde ate yafulumye. Siri doctor nti obulwadde ngenda bulabirawo. However, now we need to see the medical documents. If possible, we visit your doctor. Tulabira ddala ono omuntu yeetaaga buyambi. Okitegeera? Because this person, ate nalemerako nti I want to talk to you about something, but I was very busy. But then nga twamutimbye the people are contributing, you know. Then I talked to my partner ne mugamba naye omuntu ono ngatali omuntu ono kiki nangamba omuntu ono namukubiddeko essimu naye yali rude. Namugamba okay, so did you meet the person nti no. Nze namumiitinze kyona ate mba ndi awo post etambudde ne babeerawo abamumanyi ne bagamba okimanyi kyono omuntu yali asula wali na wali wajjanga nawo akumanyi. Namugamba you serious nti ye. Namugamba maybe this person that's why abadde agamba njaga kwogera naawe personally. Ndaga akubuulira ekituufu. Yeah, but when the poster moved abantu ne bamulaba nga mulaba mumanyi. Guy nampa message nangamba nze saagala bintu bya poster. Njaga just bantu bajje kala basobola okumpa ssente. Bino sijja bisobola. Nga yobuzibu bwe. Kati we nalabira nti guy abadde muyaye. We just pulled down the poster and tubivaako.
noba n'omulala abantu bamanyi nnyo kusindika messages oba alabyeyo maybe like waliwo ezo videos ezitambula kati oli bakola video n'akuweereza n'akugamba I'm taking care of this patient, send money. Kitofu. Nemugamba nedda, I need to come and I see the patient. Nedda send money. Like gwe tuwebuwa ssente nemugamba sigenda kikola njagala nzije ndabe omuntu. Ate kati omugamukola mutatandika okubuzaabuza. So abaana bayiza nnyo obuyaaye mu bintu bya charity, which is not good. Era bwe natandika charity, bana like bampanga messages njagala kulaga how to make money. Charity is all about money. Naye ate bagakola ssente ate nga bekoleranga abantu. Ekintu kya charity, people have to know that charity is a calling from God. Newookera ku makya n'okyesibamu. Neokyesibako because maybe I want to be seen. Njagala abantu bandabe nti nkola charity. Ogenda kero ogenda kikolako mulundi ogwa. Ngumu ebiri kikutame okiveeko. Because it is a calling, si kintu kya kwesibako. Charity guba mutima gwa muntu. That one everyone has to know. Naye wova eri n'okyesibako togenda kumalako. Ne Katonda abakulaba. Oba oyagala kufera abantu. Alright. Any closing line like nti olina amanduuka g'engoye since oli branding coach? First of all, you have to know that ebintu ebiri fake tebiwangaala. Kyekisoose like ebintu ebiri fake tebiwangaala. Why am I saying this? Nkigamba ku bantu abagala okwesiba mu charity nga it's not a calling. No forcing ekintu kiba tekigenda kuwangaala. Oba because you're doing it because Doreen is doing it nawe nogezaako kopa. Abana balaba Doreen is selling jumpers, nange kankole charity, nkole logo, nange ntunde jumpers. Biba tebigenda kola because it's not a calling unless it is your calling. Naye wokola ekintu because you're copying another person. Kiba tekigenda kola. Okay. Yeah. About the clothing line, not really. I'm not into selling clothes or what. Mine is strictly charity. All right. All the items we do, the proceeds go to the needy. I understand. Singa nayagala okola clothing line nobody nabikola but it's not in me. Okay. Nga bwe nkugambye ekintu kirina kubeera mu ggwe. Yeah, it must come from inside. Nokola ekintu kyoyagala. Yes, naye kanze ekyo si kyenjagala. Me mine is all about giving back to the community. All right. Thank you so much. Nga tugenda okumaliza wano tugenda mwokyayo obubuuzo wano obutonotono tusobola kuleka oba mu buli fane oba mu buli serious mujja buwulira. Nze Dj.Senior'B Yali Mukisuza Dimanyi nga Mugongo yali ku kamera tuli ne Doreen Kabareebe aka Dora. Oli otanga mtu akwita Dora. Mpade aka. I sina aka by the way. Tolina. Akwambia manyagu lwaki okosa Dora. Abantu abampita Dora. Oira muntu wema ntambula ina ampita Dora. Omuntu alina okuba manyi right from home. Okay. Because wakaba mpita Dora. Wogena mchalo nobuza Doreen tibakumumanya. Bamanyi Dora. Nkutegedde bulungi. Oje waka. Niwe mba ntambula ina ampita Dora. I turn. I'm like ono muntu alina okuba manyi. Yeah. All right. No musajja ina wampita Dora. Olina okumanya nti oyo maybe is family. Oba is a very very close friend bano benkuze nabo. If it's not that, maybe I've dated that person. Atwali tweyagaddeko. Awe mbadde singa okwagala ku dating. Is anyone seeing you? Are you seeing anyone? No. Are you in a relationship? Are you occupied, single, looking what? Doing what? Mna ebyo sibyogera. The day will get married is the day will be taken. Olunaku lwemulira abantu Doreen bamuwasizza. Bali baba matutte. Munda mu kadaali bwe bali babantutte. Kitegeeza kati bakutwalanga. Yeah, because if you're dating is dating. You're just dating. Someone has not yet married you, so it's not a guarantee. They're going to ask you who is your boyfriend, then you bring this one. Tomorrow you break up. Then they ask you another time, who? This one, another one. Zahara Toto? Zahara is my friend. I'm not going to discuss Zahara. Today, no, tomorrow. That's why they say sometimes like nawulidde abaana bagamba nti tolina datinga muntu omu olina okubeerako n'omulala alinze. You don't put all your eggs in one basket. Yeah, nti wemba breaking up nono ogenda wona abaana bate bakola ennaku zino. Nze ebintu bya relationship ebintu byokudatinga sibiriimu nnyo. I'm not so good in that area. Okay. I may not be so good in that area. In that when bansazeewo okwagala omuntu bangenda kwagala omuntu omu. However, I don't want to take advantage of me. Okay. That's why I take my time and I will never bring out this person. Alright. Mala kumpasa. Wabajali. So you negotiating ku ntandikwa na akimanya?
Yeah. Tojja kumwogerako mu public? Of course, nguwaba gyali mugambira olwaki mba nkwogerako. Okay. That's the mistake that young girls are making. Yeah. Nojayo omuntu oluusi akwagaddeko fame for those who are famous. Akwagaddeko fame kakazi kati n'ogwa mu love. Kumbe oli yamanyi kyayagala. Ennaku zino abasajja muli bazibu nnyo. Tuli bazibu. Musajja ajja nga ye alina kyayagala. So kati naawe ng'omukazi oba olina okukozesa amagezi. Okay. First. Jakumanya ndoozayo. Since rest in peace, Daddy yali politician, yali MP wa Rwampara. Lwaki okola charity? Are you coming for politics? Ogenda kudda mu bigere bye? No, ngoye nakugamba ekintu kya charity nkikola out of love. Okay. Ekintu kya charity sikikola because I want to kwesimbawo. Ngawe mugambye. It's like okolera abantu ekintu nga you're expecting something in return. All right. I usually say woba okoledde omuntu ekintu, don't do it because you want them to do for you something else. Yes. It's like wemba nkuwadde, like wemba kale I have a business, I've given someone a job. Sigenda kuba mulimu because njagala nawe ofune ate kyonkolera oba kyokolera omuntu omulala. No. Baba nkwadde nga gwe omuntu. Okay. So me, I don't expect anything from anyone. Okay. So sikola kintu because I'm expecting something from another person. No. Okay. Kati not giving up back. I don't give back because I want to come tomorrow nesimbawo. Newe mba ndi wakujja kwesimbawo. Sigenda government ndi mu giving up back for that reason. No. Of giving up back I do it because it's my heart and it's what I've always wanted to be doing. Mu bulamu bwange bwonna. Era katulaba nti nakituukiriza. Newe nfa, I would die a happy person. Nice. Yeah. Nice. Singa si COVID, wali baddewa mukana kadde. Singa si COVID singa natambula dda sijja kulimba. Kubanga plans nyingi ne COVID yatulemesa. Okay. Alright, ebigambo bisatu byenjagala kuwa byogenda okulonda nze nga nkuwa abantu gwe ng'olondako ekigambo kimu ky'owa omuntu. Okay. Ekisooka kiri date, ekirala one night, ekirala block. Singa obavunya omukisa gumu kwebyo ebigambo ne bakuwa segirinyaawo. What do you do? You date? Block. Frank Gashumba? Block, date, one night. You don't want to block him and you don't want to date him? Nina banji. Okay, date. Okay. Eddie Kenzo? One night. Ebrans? Bryant. You want to date him? I can't date Bryant. I can't date Bryant. Which other one? One night? I can't have one night with a Bryant. You block him? I can't block him. What do you do? Friend. Friend zone. His Excellency the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Naenda kumukola ki? Block. Na musheja mu. Block. Douglas Rwanga. Friend one. Friend zone. Friend zone. Even Chameleon. Nyabo. Doreen agambye nti no Chameleon block. Ya waleri. Family mukwano gwange lwaki omusajja mu obuzibu. Okay, no problem. By the way, he's a very, very calm person. Okay. Bobby Wine. Achambuza asajja babandi abafumbo. You have three options. You want one night, you want to date him, you want to block him. Choose. Okay, nkuongedde option yokuna. Yewalonze eya friend zone. Hey, Bobby Wine, friend zone. Kyembadde ngamba toyonoona bantu bange. Abantu abamu tebalina genda mu friend zone. Kati Bobby Wine musajja mufumbo. Sigenda kugamba one night. First of all, I don't even do one night stands. Ndi mwana wa Yesu. Mukama yebaze. Amen. I chose Frank because Frank is not married. Okay. Nenkugamba dates. Brian is married. Aina mukazi we. Mukakasa? Kati yene mba muteka mu friend zone. Tamale mirundi. Block. Tamala ayogera nnyo abagenda kumpokanira. But I like him, he's intelligent. Okay. All right. Who else? Ngagwa mulonze. Gwagala otekawa. Muntu omuyeka. Gwagala otekawa. Katika kale option hizo nazimpeka omuntu. Who else would you date? Singo bado ofunye chance nga kudatinga. Who?
we mushiija. No. Munoonya kumpa musajja. Munonyeza. Si kyekyo. Onya kufuna kunonyeza. Si kyekyo. Zesikola ebyo. Ngambe sebo bakunoonya. Yani. Kati awo oyo banange nze ate simanyi bintu byakwegomba bantu. Twegomba basajja. Oba twegomba jasibanda. Sina bintu like I don't have that. Ebintu byekyana ekito okugamba wabeera abananga Yali. Ebintu bitagenda tukirira. Yeah, like oliyenga Blambo yegomba Chris Brown. You don't know if you'll ever meet Chris Brown nenga Blambo bonna banenjagala Chris Brown nga n'omulaba ali omutima owuliranga okitegeera ebyo bintu. I don't do that. Okay, ngatumaliza, what last message would you give to your people? No, I can just tell them to be positive, to have a positive attitude. Okay. Yeah. Nti wabanga oli positive, buli kimu kiri possible. Ate wabanga oyagala ekintu. Wandiike wansi, owandiike by'olina okukola okukituukiriza and start working towards that. Wekiba kigaanye ng'olaba nti ekirala kye kigenda okuyisaawo oba osobola okukyusamu n'okwata kiri ekirala. Never put all your eggs in one basket. Okay. Lwaki toyambala buleega? Kusinyambi ogenza okundanga tekalimu. Omushiija we. Amabega gange gakyali gayimiridde. Mbadde manyi okuteeka olugoye obikule tulabe. Sisobola kikola. Amabega gange gayimiridde honestly. Gakyayimiridde seetaaga kaleega. However, there are those outfits munange zeetaagamu. Ekirala batugamba mbu abakyala abasheeshe. Kwankanye mwinyereete Victoria. Kituufu. Awo simanyi. Tamanyi. Siberanga kawo nenkebera nengenda atandika okukebera abakyala. Kale toyanze abadde Doreen Kabareebe Dj.Senior'B. Oyagala musajja nga yamala dde okuzimba yeekolera dde emirimu gye, oyagala musajja ati? Oyagala musajja wakwezimba naye oba oyagala eyakolamu? Ebyokwezimba naye nabigezaako naye omusajja gweyagala byakwezimba nayo yakubba n'okubba. These days men are very difficult. Yes, men are very, very difficult. Me mba njagala omuntu when I'm looking at a man, I look at someone's heart. Like ndabe engeri jompisamu, engeri gye weeyisamu. Okimanyi nti omusajja ayinza n'okwogera just 2 words and you get to know what kind of person they are. Oba olina gamba nze nga kwizanya ekyayagala omukazi akola oba ayagala omukazi eyeekoledde. Women don't like to hear that nonsense. We are women oba okola ng'ofuna ssente zo oba oyagala kale omusajja kale waakiri akulimbe, baby I'm going to take care of you. Because we all want men that are going to take care of us. Naye walabira nti omusajja smart wire nga yakuliriza kimu njagala omukazi akola. I read an inbox waliwo yampa message nti I want you to be my sugar mommy. Kati nze why do such stupid things? I can't. No, I don't even date younger guys. I don't. Newe mba sente kale newe mba ngogamba nti newe mba nziyina zibeera za musajja nti za kuteeka mu musajja. No, I'm a woman. A man must take good care of me. I understand. Era omusajja wabeere nga awooza nti ayagala kumpasa. There are those few questions that I ask you okulaba mentality yo. Because waliwo n'abasajja bali mean oliyenga omutima gwe yenga mukoddo naturally. I understand. Yes. Okay. So we as ladies also tulina okweyisa omutwe gwaffe ogezeeko okulaba omusajja kigwotwala ewaka. Because this is the man that you're going to spend the rest of your life with. Omuntu kale gwe wandiyagadde okuspending the rest of your life with. Naye kati we make mistakes sometimes because maybe bali mu kutupapya noyengapo nga ogwiridde omuniga oluusi akuzaddemu akula essaawo. There are many single mothers out there. Abaana abato maybe ayanguye lwankula ya muntu gayakuze bugayi yakula bulungi alabika bulungi kamuzaalire. However, you've not taken your time okulaba okumanya ono gayi no kumanya mutima like aina mutima ki oluusi tewalaba omwakazi wa omanya IHK bawe gwe yatta ndabasajja mbasangawa naffe tetukozesa mitwe gyaffe ng'abakazi. I know people change bagamba nnyo nti abasajja bakyuka n'abakazi bakyuka, but of course it's the men that change the most in relationships. But we have to take our time also gezaako okozesa omutwe gwo as much as you can. Bintu si bya kupapa ne mistake gye tukola nti twegereganya comparing ourselves to other people. Oh, nafumbirwa nange kanfumbirwe my dear ogenda okutomera nasajja si mmere.
take your time, go slow, finding omuntu gw'oyagala. Bamu katwezimbe ndabye bangi bezimbye naye omusajja n'amaana afuna kuteekako slay queen. So better to get that one kale nga yeekoledde muna itagenda kumpa buzibu. Because according to the Bible, the role of a woman is to do what? To give birth and take care of the home, right? Yes. Let's try to follow that. Kyeva abazadde baffe ate balinga basanyufu nnyo kubanga baali bamanyi role zaabwe ng'abasajja. Nga n'omukazi amanyi role ye ng'omukyala nti agenda keepinga waka. Naye by'ennaku zino because there is women emancipation. Okay. Tuvuddeyo nga bakyala naffe twagala kola which we are doing. You as a man wobanga oli God fearing. Chukakatako okumanya role yo ng'omusajja. N'omanya nti role yo taking care of your wife. Sigamba nti a woman is working, you're going to take advantage of her. Otandika okulyezze. Okitegeera. Otandika okulyezze kubanga akola you forget your role. Eyo relationship ebegenda kufa. Kivola amaka mangi gafa. Because of that. N'abasajja benda abakipinza amaka be bamanyi responsibilities zaabwe eringa alina omutima omulungi amanyi nti mukazi wange nina omulabirira. Ne waba akola naye n'omukazi aba alina okumanya nti aba alina omanya role ye ng'omukyala ewaka. I'm going to take care of my husband. I'm going to make sure the house is clean. Fine. You can have a maid, but bamanyi nti omusajja wange emmere gy'agenda okulya the one who has made it. You understand? Yes. Yeah. Naye ate tusigenda kikolera smart wire yali awalinze ezange. Awo oba olina n'okunkuta ebigere. Kitegeera. Sajja mwine okumanya role zanyu mutateganisa. That is being rude. Temututawanya balina okumanya role zaabwe. Mmwe abasajja babawaza mwe nga tebabagamba kuuta ebigere byange. Kati kyengambye it's your role as a man. Know what you're supposed to do. Okay. Lekera okwagala sente from a woman. Okay. All right. Final word. Describe Doreen Kabareebe in one word or a statement. Gorgeous. I know. Subscribe nga sharing link. Yano bagita Sakata Vibes. Manyi nga mgongo kamera nze DJ Senior'B. God bless you.